Udem tugenanga chikola twegatte babukumi paka bafulumya wano segedde ya invitation is already ready. The day is ready today. The day we are ready, and then again invitations as well. Name thank you, Joseph. Yep. Tomorrow Friday, of course, I'm going to be ready. I'll be performing to the club at final touches. Industry again, the mass. Yep. You vibe with what they vibe with. You can walk out on your game for free once. Nenchakajjakanga mukatono so tekibatiisa ajja kuwakabuze mwenda musana 10 line 11 ndulu 12 muziki. One song Chameleon must perform for you. One song. They asked me that song today and I still don't remember the title. One song Chameleon must perform today. Tomorrow. But not my favorite, but one that he must perform tomorrow, Nekolera Mali. Yeah. That one must be on because I mean, what are you all guys doing here? Buli muntu anonya content kwekolera mali. Yeah. So, Wisdom. One song Dr. Basimo genze. Twagala kusima Bobi Wine, I mean Bebe cool. Ne mwana olaba kakati. Obwongo bwonna obulaba ndoza gye bugenze. Ne omanyi bano bakyali mwana baagenda batusiba obwongo bana abasatu. Bobi Wine, Bebe cool, Chameleon. Kati oyogera omu oba oyogedde bonna kati. No, ava mu bintu bya Kadingo. Chizi. Byava kati amanya gamukutte mu mutwe musonyiwe naye. Ne Kadingo naye asindike abantu be bajje ba supporting Muganda we because this gentleman has done a lot for all of us together. Tukoledde wamu kwegama basatu. So to be very good actually singana yekenyini avaayo n'avaayo najja n'alabako ku Chameleon. Give yourself respect, Bobi Wine. Come and support your brother. This guy, we work together, 3 people, and I think he deserves it. Mzee banabaga akalanga akasembayo confirm. Shoba jitani. Mugwanga Mujje. After 2 years, Mugwanga Mujje. Na yeye ancha Mugwanga Mujje. Chameleon akoma after 2 years, Mugwanga Mujje. Na yeye anadda inokubanga yajja. Naye owenkuba njagala okulabula omuntu yenna owenkuba. Nze nva mu nsi ya mwoyo nva mu kkanisa mbeegayiridde. Owenkuba era etonyera eggweeyo. Mukama Katonda tusaba otusaasire. Byonna abaagala enkuba Bakalamojja abalima e Masaka Muzeeyi Katonda tukwegayiridde. Enkya tetwagala nkuba. Kati omulogo weddeko. Enkuba nawe neetonye zeno stage fabamu tetugenda kujjana masimu zijja na girlfriend wange na vesti na kunyumiro oba neetonya oba teetonye tugenda kubeera wano kitegera gwe for the good of the art industry tuzza wano wa one love temuli mu politics temuli mu ki era nsemba abantu bannanga abatandise okujevuna abasajja nga bano abatusookawo musicale mweddeko mugende mpola bajja kuwa oluyimba
kokodiosis oluddemu lukuleme era tukwogereko ti lwo lwakulemye mujje mpola kubanga bajja ddukuwaawo ogwe mu bikopa kyekyo anti kati nkubuulidde nze osegedde nekyo nakyo kiri big event twagala okumwagaliza ye mukyala asoose wano e Uganda okuleeta wano show okuleeta bano abasajja era ndowooza waamala kamiliyoni Bebe kati yaddako wano nga Big ono amuleese nali manyi Big bagenda mutwalako emulago ku lw'ekyali wano naye olaba akomyewo mu 2 weeks oyo omukyala w'amaanyi Bebe tusaba omuntu nze nali wali bato yali wali abataagiraba abantu abamu ne bava gye baali side ne badde eno nakirabako Bebe nze njogera sisaaga fe kimu kyokka kye twebaza olunaku lw'enkya kasita lutuuse anti nalwo lubadde luwanvu 24 okuva nga 10 singa omuntu yenna ayagala okulaba enjawulo y'abayimbi mu Uganda kati otandika nkya okutegeera fe tetuli ba mataala na mika no fe tetuli ba kamera fe tuli wa maloboozi microphone mu ngalo awo microphone mu ngalo luyimba ku luyimba atukulabye from day one ng'obadde emabega wa kamiliyoni okuva nga 10 what has made Chameleon a special person in your life kubanga tetutera kulaba abayimbi nga bebeererawo just ombuzi gyotaddewo abayimbi bafubye okwebeererawo mu Uganda but today we are talking about the top artists in the country. Yep. 3 of us have done our job and I think naye kenyini ku ssaawa zino kiba kubanga bituuse nnyo okubebeera naye ensuubira yali badde akola ki yali badde afaayo so bino bintu kati tukuze ffe it's about every Ugandan artist. Eddie Kenzo we alina ebizibu I was there. Spice we alina ebizibu yadde timwamanya but I was there. So ne Chameleon waba alina issues I'll be there. N'omulala bw'aba muto bw'anaaba n'ebizibu I'll be there. As long as I can I'm there. Osotubulira ku mbeera ya Jose Chameleon okuva ku 10 kwataddanga mukulabikako embeera gy'alimu ali atya yayisibwa atya up to now. Chameleon ali mu nungi actually nange mwennyini kati ndi mu mudu eraba Chameleon kuba ndaba ali mu mudu nungi. Yesterday yakoze final rehearsal mangu kyembadde mbuuzaamu omukulu yagamba nti Chameleon agenda ayimbira mugulu tetwakitegeera bulungi ekyo okutegeera Bebe kulu kyaba agamba lugogeno bw'eba ejjudde tobeera mukulu kyekitegeeza kati mmwe mudduka nnyo olwezo mu bintu ebiri negative ate era kyekiremesezza abavubuka abato okugaggawala n'okufuna essente lwakubanga obulamu mubutambuliza ku negative eryanda lino erigenda mu tooki lirina sayidi bbiri positive ne negative tambulizaako ku positive olabe. Rasta oyogedde ku nsonga ya Bobi Wine tabadde appreciative ekimala okubeera nti ogamba nti ebintu bye yabiteeka nnyo obufi by'obufuzi ng'ate omuntu osigazaamu n'omukwano kuba yali mukwano gwe olaba ne mu byobufuzi Chameleon yasituka n'agenda ewaka waani teyagendayo mbabuuza bannamawulire teyagendayo teyayambala akakofira kamyufu newankubadde asagaasagana naye era yamulaga nti ngange nkuwagira bw'oba onzikiriza naye oli teyamukkiriza mu bya bukulembeze naye nkiwa amukkiriza mu byaki mu bya music so mugamba ajja alabe concert ya munne ave mu byekyo kino tuyinza okukigamba wanajja linda katono nnyo wanajja tebamukirabira kikakase Bobi Wine ni muyimbi ebyo bintu abantu babiyiiya kati nga namugana okuyingira concert is support. Yes. So it is okay. Okujako eyange gye simuyitako nze. Gwe tomukiriza kujja eyange simukiriza.